naye nga ekikozesa eky'abantu kubeera nti abantu balina obwagazi mu kintu kyabwe. Bane tubagamba nti mweyongere okufolowinga musobole okubeera nti mumanyira ddala nabbi sallallahu alaihi wasallam abantu beyalekawo, kubanga nabbi okugamba nti alaikum bisunnati, mbakuutira okwekwata ku nkola yange, wa sunnati lkhulafai rashidin, n'enkola y'abasigire bange abalongoofu, almahdiyina min ba'di, abalungamu abaali abalungi nga nze nvuddewo. Abamanyi bonna ne bakikkaanyaako nti nabbi nga amaze okuvaawo abasigira abalongoofu baali bana. Yali Abubakar Siddiq radiyallahu anhu, n'abeera Umar ibn al-Khattabi radiyallahu anhu, n'abeera Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, n'abeera Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Kuliku khalifa owokubiri Umar. Twabagamba nti Umar ibn al-Khattabi radiyallahu anhu ye mu bukulembeze bwe bakyusa tayito. Abubakar bamuyita khalifatu rasulillah, omusigire w'omubaka. Naye okuva ku Umar bamutuuma amirul mu'minin, omukulembeze w'abakkiriza. Era abantu bano bonna abaddirira tayito bayina emu eyo, amirul mu'minin, omukulembeze w'abakkiriza. Umar ibn al-Khattab yalwana nnyo n'atawaana nnyo okubeera nti obusiraamu bugaziwa, kubanga nabbi sallallahu alaihi wasallam agenda okufa, obusiraamu kyenkanye nga buli mu bawarabu awo wokka, mu Saudi Arabia nga buli awo, obusiraamu nga buli awo, buli Makka, buli Madina, buli Buruse, Riyadh, awo mu Saudi wokka nga wali obusiraamu. Okwalinga okufulumako lwe le baafuluma okugenda okulwanyisa Abaroma, obwo obusiraamu lwe bwali bufuluma. Naye njagala okubeera nga ntegeeza abatuwuliriza nti ku mulembe gwa Umar ibn al-Khattabi radiyallahu anhu obusiraamu bwagaziwa ne butuuka ne mu Afrika. Niwankubadde nga ku mulembe gwa nabbi sallallahu alaihi wasallam obusiraamu nabbi yabusomosa n'abuleeta e Habasha mu Ethiopia, naye ku mulembe gwa Umar radiyallahu anhu bweyongera okugaziwa e Misiri ne butuukawo, Spain ne butuukayo, Algeria ne butuukayo, Morocco ne butuukayo. Ebitundu ebyo byonna byonna ebiri awo waggulu wa Afrika ne mu Afrika waggulu awo obusiraamu bwali bumaze okubeera nga obusiraamu bwatuukayo ku mulembe gwa Umar ibn al-Khattabi radiyallahu anhu. Si awo wokka, obusiraamu bwatuuka e Shaami, e Syria. Syria yali Shami. Yes, Syria yali Shami. Palestine yali Shami. Urdun, Jordani, obusiraamu bwatuukayo nga Omar yafuga. Awo wonna awo. Iran, obusiraamu bwatuuka Omar yafuga. Iraq, obusiraamu bwatuukayo nga Omar yafuga. Lebanon, ebitundu ebyo byonna obusiraamu bwatuukayo nga Omar yafuga. Kati Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu mu bukulembeze bwe yakola omulimu gwali munene ogw'okubeera nga obusiraamu butambula, kubanga ye Umar ibn al-Khattab agenda okujja, Abubakar Siddiq radiyallahu anhu yali amaze okulinnya ku nfeete ku bantu abaali baagala okweyita bannabbi, abantu abaali baagala okutandiikawo obubaka obulala, abaali baagala okuva mu busiraamu. Naana Muhammad nga bw'afudde, anaffe kati eddiini ye katugiveemu tutandike eyaffe. Abo amirul mu'minin n'abalwanyisa mpaka lwe yabasobola. Kati Omar agenda okujja, yasanga kiri ekizibu kiweddewo. Bw'asanga ekizibu ekyo nga kiweddewo, ye n'atandika bupya okubeera nti abaduumizi b'amagye abalonda n'abawa ne tasiki ze balina okubeera nga bakola. Aga nti gwe gundi nkutubye genda wano, gwe naawe nkutubye ogende wano, gwe naawe nkutubye ogende wano. Era omulembe gwa Umar ibn al-Khattabi obusiraamu bwagaziwa. Kati olw'okugaziwa kw'obusiraamu kyali kitegeeza nti ebizibu by'obusiraamu bigenda kweyongera, olw'ensonga nti kati wano obusiraamu nga nabbi waali, obusiraamu bwali buli awo wokka mu Saudi Arabia, ng'ate abantu bonna ba lulimi lumu Luwarabu, abantu bonna nga kyanguwa okubeera nga bategeeragana. Naye kati Umaru obusiraamu abugaziyizza,
abayirani bayingidde mu busiraamu, abaali mu Iraq bayingidde mu busiraamu, abaali mu Afirika waggulu awo bayingidde mu busiraamu, ettake abantu basiramuse, Spain abantu basiramuse. Kati mu busiraamu ne buyingiramu abantu abataali bawarabu, omuwendo gw'obusiraamu gweyongera, naye nga n'ebizibu by'obusiraamu nabyo nga byeyongedde. Naye nga Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ku lw'obukugu bwe yalina yasobola okubeera nti omulimu agukolera ddala, buli kyonna ekyali kyetaagisa n'akikola. Yagenda buli bwe baali bamaliza okuwamba abantu ne basiramuka ateekayo omukulembeze, buli bamaliza okuwamba obusiraamu ne buyingirawo ng'assaayo omukulembeze, buli bamaliza okuwamba obusiraamu ne buyingirayo ng'assaayo omukulembeze. Era Umar radiyallahu anhu yatuukira okufa yali amaze okubeera nga alekawo eddaame ey'okubeera nga bakuba Kulaani eziwerako, basobole okubeera nga mu buli kitundu basindikayo Kulaani abantu ke banaatambulira mu kulamula. Njagala mujjukire nti Nabbi sallallahu alayhi wasallam yagenda okufa nga Kulaani si mpandiike, naye ng'abantu baagirina mu mitwe nga baagikwata nga si mpandiike ku lupapula mu kitabu ekimu. Kulaani yali weerine ng'eri mitwe gy'abantu, Kulaani nga weerine ng'ekyali ku magumba ge baali bawandiikako, Kulaani yali ekyali ku bibajjobajjo eby'emiti gy'entende. Kati Umar radiyallahu anhu bw'alabanga olutalo olw'okulwanyisa ba Murtadin abavudde mu busiraamu lunyinyiitidde nga bahafizu bangi abafudde, n'agenda agamba Abubakari wandibadde tunoonya omuntu tumuwe omulimu atuwandikire Qur'an, kubanga abantu bano abalina Qur'an mu mitwe gyabwe singa olutalo luneeyongera ne bavaawo ne Kulaani egenda kuvaawo. N'agamba nti Kulaani yettaala etumulisiza mu ddiini yaffe. Kulaani okubaawo kwa Kulaani kwe kubaawo kw'eddiini, okubulawo kwa Kulaani kwe kuvaawo kw'eddiini. Abubakari n'akigaana. Naye nga lwaki akigaana? Agamba sisobola kukola Nabbi sallallahu alayhi wasallam kyataakola. Abantu abo baali batya nnyo okuzuula Nabbi kyataakola nga tebakikola, naga sisobola kikola. Naye lam yazal Umar yuraddiduhu hatta qabila. Omar teyakoowa, yagenda mu maaso okubeera nga amunnyonnyola obulungi obuli mu kukuŋŋaanya Kulaani ebeereemu paka lwe yakkiriza. Era bw'amala okukkiriza, sahaba Umar radiyallahu anhu nga tannafuuka khalifa n'aba nga yeyalonda n'okulonda Zaidu ibn Thabit, n'aba nga yaweebwa omulimu ogw'okubeera nti ajja kuliidinga ttiimu egy'okubeera nti ekola omulimu ogw'okukuŋŋaanya Qur'an. N'olwekyo basseruganda ab'ekitiibwa abatuwuliriza, Umaru yadde nga Qur'ani baagikuŋŋaanya mu mulembe gwa Abubakari, kubanga baakuŋŋaanya Kulaani. Mu kugikuŋŋaanya ne bagikola mu kitabo kimu ne bakopi emu nga tewali kopi ndala mu nsi yonna. Ne bakwata Kulaani eyo ne baddira ekitabo ekyo ne bakiwa maama waffe Hafsa radiyallahu anha n'akitereka. Hafsa muwala wa Umar. Naye ku mulembe gwa Umar ensonga y'okukuba Kulaani mu kopizi ennyingi teyakikola, kubanga yali alina by'alina okumaliriza. Abantu bali mu kamunguluze ku mulembe gwa Abubakari. Kulaani baagiwandiika emu, kopi emu ne bagitereke wa maama waffe Hafsa radiyallahu anha. Umaru bw'ajja mu bintu bye yakola temwali mu kuwandiika Kulaani, wabula yalekawo eddaame nga yuusi Uthman ibn Affan alaamira Uthman mu bintu bye yamulaamira okukola bawandiike Kulaani mu copies entonotono mu buli kitundu obusiraamu we butuuse bateekeyo kopi ya Kulaani. Mu Iraq bateekeyo kopi ya Kulaani, mu Irani ebeereyo kopi ya Qur'an, saidi z'e Misiri ebeereyo kopi ya Qur'an, buli awali ekitundu kye baali bawambye ebeereyo kopi ya Qur'an. Era njagala okutegeeza abatuulira nti omulimu Uthman yagukola,
ne bawandiika Qur'ani era Qur'ani ne zigabibwa. Ekyo tujja kweyongera okukigaziya nga lutuuse ku mulembe gwa Uthman n'engeri gye yakola omulimu ogwo, kubanga kiri mu injazaatihi, mu bintu bye yasinga okukola Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Umar radiyallahu anhu khalifatul muslimin yagezaako nnyo okubeera nga ensi agissaamu al-adala, obwenkanya. Yalwanirira obwenkanya nga tayagala mulyazaamaanyi, era ng'omuntu bw'aba alyazaamaanyizza yali amuweerawo ekibonerezo nga tayinza kulinda abantu basobole okubeera nga buli omu kyaba alidde nga kibeera kike, nga tabbye mulala naye nga naye tebamubbye. Oyo yali Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Yatuukanga n'okulambula obutale, alambula obutale, agenda alambula abantu engeri gye batundamu, engeri gye bakwatamu bakasitoma, engeri gye baterekamu ebintu byabwe, era nga bwakusanga n'ensobi ng'embooka etokota, kubanga yasooka n'alanga nti ayagala okutunda mu katale kaffe asooke amale okusoma eddiini. Singa oba nga tosomye engeri gye batundamu, toyingira mu bizinesi y'okula. Bw'agira bw'ati nassa etteeka ng'awagira Umar. Tulina ne ayaati ezakka mu Qur'ani nga Umar alinga yazisabye zikke. Umar yatunuulira embeera y'abakyala ya famire ya Nabbi, abantu abayingiranga mu nnyumba ya Nabbi. Naayingira ono n'afuluma, naayingira ono n'afuluma, naayingira ono n'afuluma. Umar kyevaga nti abantu bano abayingira ew'omubaka, Allah yandibadde atuwa okunyonnyola okw'amaanyi. Enkeera waalwo aya nekka, ya ayyuha nabiyyu, owange gwe nabbi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin, gamba bawalabo, bakyalabo, bawalabo ne bakyala b'abakkiriza, yudinina alayhinna min jalabibihinna, bebikkirire. Dhalika adina an yu'rafna fala yu'dhain wa kana Allahu ghafuran rahima. Aya ey'okukka, Umaru yatunuulira embeera mu maka g'omubaka, nagaa nedda, wano Allah atuweewo ekyokukola, otherwise nze kimpisa bubi abantu bano okubeera nga babeera ew'omubaka. Allah n'assa etteeka eryo. Waliwo sinaariyo endala, Umaru yagamba nti Allah tumusaba ensonga y'abaana okubala gayingira mu nju zaffe. Allah yandibadde abano kyatukolerawo. Waayitawo ennaku ntono nnyo, aya eragira aba omwana abayingira mu kisenge taata waali amale kusaba, amale kusaba, tomala gayingira, oli bayingiranga buyingizi mu surati Nuur. Aya eziri mu surati Nuur ezoogera ku kusaba okukkirizibwa olyoke oyingire n'obudde butosaana kuyingira awali mu maka g'abantu abafumbo. Umaru kwali kwemulugunya kwa Umaru. Umaru yeemulugunya, Allah nassa aya. Era bwe yamala Nabbi sallallahu alayhi wa sallam ensonga naye n'ayongera okugikkaatiriza, ensonga ey'okusaba. Nolwekyo Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu yali musajja wanjawulo. Umaru yali takulembeza muntu yenna ku mubaka, era nga bw'oba oyagala bibabugume, jeemera omubaka, jeemera omubaka, bijja babuguma ng'akutta. Lumu waliwo ekyafaayo, Umaru waliwo omusiraamu eyakaayana n'omuyudaaya, Alyahud, ne bagenda
omwira n'amugamba nti tugende ewa nabbi atulamule. Ne bagenda ewa nabbi, nabbi n'alamula kye baali bakayanira nga kya Muyudaaya. Omusajja oyo teyasiima, n'agenda ewa Abubakari. Abubakari n'alamula nga nabbi bw'alamudde. N'agamba kangende ewa Umaru. N'agenda ewa Umaru n'amutegeeza, n'amubuuza nti naye bw'obaito n'akuggyako wano ani wagenzeeko waani? N'amubalira. N'agamba nti makaanakuma, mubeere awo nzije mbalamule. Ne bayimirira awo. Umaru yava mu nnyumba n'ekiso. N'agamba nti nze okulamula kwenda mulamu, omuntu atakkiriza kulabula kwa Allah n'omubaka we kwe kuno. N'amugyako omutwe. Kati Umaru radiyallahu anhu yali tazannya, yali musajja w'amaanyi, era omuntu singa aba yeetegerezza ebintu bya Umar ibn al-Khattab asobola okwewuunya. Yali musajja w'amaanyi naye nga ruhamaa'u bainahum, nga bw'abeera mubakkiriza banne Omusiraamu oyo abeera musaasizi. Omusiraamu omutwe gwa bamuziika kujeemera kiragiro kya mubaka. Abubakari alamudde kati ayagala kukola. So kati Umaru yali tazannya. Waliwo ekirala ekyafaayo. Sahaba omu yajja n'amukonkona, assalamu alaikum wa rahmatullah. Umaru n'asirika n'ataddamu. Musajja n'ayongera, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. N'ayongera ogwokusatu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kati Umaru agenda okuvaayo aggulewo, alaba omuntu amuwa salaamu ng'omuntu atambudde agenda. Umaru n'afuluma n'amuyita, n'agamba nti ggwe nfulumye ate ogenda. N'agamba nti nabbi yatugamba nti al-istidhaanu thalatha, okusaba okukkirizibwa okuyingira mu nnyumba y'omuntu emirundi gibeera egyo. N'agamba nti nze bwe nasabye esatu ne giggwaako nga tonzikiriza, mbadde nnyina kutambula. Omanyi Umaru okukwata sahaba munne n'amukwata ekitogi kino bw'ati n'amusika, n'amugamba nti ŋŋenda kukulumya okuggyako ngonda ze, ng'ekigambo ngonda z'abantu abaaliwo ne bawulira ng'omubaka akyogera. Umaru yalinga agamba nti ono amulimba. Era n'agenda nga awalula Omusiraamu, n'amuwalula ng'onamugenda tugende wa sahaba gundi twali naye nga nabbi akyogera. Era bagenda okugenda wa sahaba oyo akati oyo yamutaasa. N'amugamba kino nabbi yakigaana, tintwalina nabbi n'agamba bw'ati. N'agamba nti n'alyoka amuta. So Umaru yali tazannya, yali musajja w'amaanyi naye nga yasobola okukola emirimu mingi mu Busiraamu, kubanga ŋŋambye Obusiraamu bwagaziwa ku mulembe gwe. Ekyokubiri, yasobola okussaawo kooti zibeerewo okuwuliza emisango gy'abantu. Yes. Ekyokusatu, n'alonda n'abalamuzi oba yes, n'alonda abalamuzi. Ekyokusatu, Umaru yasobola okubeera nti asawo enkola ya ofiisi, nti omuntu alina okuba n'omuwandiisi, omuntu alina okuba n'ono. Sisitemu yonna eya ofiisi eyasooka okugissaawo yali Umaru radiyallahu anhu. Kaakati n'emirimu emirala mingi Umaru gye yakola nga gyonna giraga nti Umaru ku Busiraamu yali musajja w'amaanyi. Alina ekigambo kye yayogera, history y'Obusiraamu yakiwandiika. Bw'asindika Abu Ubaida radiyallahu anhu n'amusindika e Filastin agenda anunule Palestine, n'agenda
nejjeerye ne beebulungulula Qudus, Filasitini. awo ng'etwalibwani Mu kaseera ako omanyi Filasitini yafuna obuzibu nti yagenda efuna abantu abagiwamba naye mu kaseera ako yali mu bukulembeze bw'Abaroma. Yali mu bukulembeze bw'Abaroma be bagitwala. Kakati n'asindikayo Abu Ubaida n'agenda nejje n'abakolako hisaaru n'abeetooloola n'amayawuddira ennaku mpaka lwe bakkiriza nti tuwanise, kubanga ennwana y'Obusiraamu okulwana tekwabeerangawo okujjako nga wabaddewo okukkaanya. Siramuka oba toosiramuke, toola omusolo oba tootoole, ebitala binyooke. Kati gwalondako option, bakuwa option is yes, ojjako emu. Kati okutuusa omukulembeze eyaliwo e Palestine lwe yakkiriza nti affe tukkiriza tugenda kuwa omusolo, era n'agamba nti n'omukulembeze ajje tumukwasa ekisumuluzo ekya Baitul Maqdis. Kati Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu bategeka mukulembeze ajja ow'ensi ennamba ajja bamukwasa ebisumuluzo bya Baitul Maqdis. Omanyi Omar okujja n'ayita ku bantu abaali bamukuumye, baali basuubira nti omusajja ali kujja munene nnyo, agenda kujja nga yenna delegation ayina babodyguard si ayina kiki, naye bagenda okulaba Omar ajja ayitawo. Oli abagata abanene gwe mukuuma omugenyi omukulu gwe tugenda okuwa ekisumuluzo, owuuli ali ku mbalaasi ye wuuli nga ye Omaru, kubanga Omaru radiyallahu anhu mu bukulembeze bwe teyayambalayo lugoye lwa bbeeyi, yayambalanga engoye nga ze za bulijjo ez'abantu, era ng'oli bw'aba n'olugoye olupya n'olugoye olulungi nga mukozi we yamuyitanga n'amubuuza nti alo sente zenkubwa tezigula lugoye olwo n'okulya, wajjewo olugoye olwo. kyetuyita declaration of wealth. Exactly. Era ku mulembe gwaffe guno naddala mu Uganda yaffe eno ejjudde enguzi ng'omutewaana. Umaru n'amala akomawo wano, sobola okulaba emboko bwetokota. Umaru teyaliiko buzibu akubuuza nti musajja gwe omusaala nkuwa emitwalo 2 naye ovuga mmoloka okikola otya? Bawulira nti ajja abaatwaliza amabaati bakeera ku makya baddukira e Kenya. Naye bw'agenda abantu bagwa mu nnyanja, kubanga Umaru yali tezannya. Umaru teyalina mukwano ku ddiini ya Allah. waliwo abaasitudde obuwumbi mu Umaru n'abeerawo. Allahu akbar. Umaru yakuba mutabanyi we emiggo. Umaru tazannya. Umaru bamala okuwangula Misiri ateekayo abakulembeze. Omwana agenda ajooga omusajja omukulu. omwana wa Umaru ngono agenda awaaba. Ono bamala okuwaaba bamusa ku mbalaasi ne bamwetoolooza ekibuga kyonna aswale. Humiliation, mboko neetokota. Ojooga otya abantu? Tojooga bantu. So obukulembeze bwa Umaru bwali bukulembeze nga bulina enjawulo, nga la yakhsha fillahi lawmata laim, talina muntu gw'atya kumunenya okujjako Allah. Waliwo ekyafaayo ekirala, waliwo omukyala bamuyita Hindu, muwala wa Utba. Hindu oyo muwala wa Utba yali mukyala wa Abu Sufyan ibn Harb radiyallahu anhu, bayamala n'asiramuka yawma fathu Makka. Hindu ng'agenda ewa Umaru
ng'agamba Umaru ampa ssente ngende nzisuubuze nzikomyewo. Umaru ng'akwata ssente ng'amuwa. Umaru bw'amala okuwa Hindu ssente nga obudde obw'okuzza ssente nga butuuka, Hindu ng'akomyawo ssente ze baamuwa. Bw'amala okukomyawo ssente ng'aziwa Umaru, naye bwe yamala n'amugamba nti naye anfunyemu obukalubu, nkoze loosi mu bintu bino. Nga Hindu yali asuubira nti bw'anaakaabira Umaru ennaku agenda kumuddiza obusente oba agenda kumuwaako obusente obulala yeeyongere okusuubula. Naye Umaru yamugamba nti akomyawo wano ebintu bya beene gova ku muzannyo. N'agamba nti lawukaana indi, by'oyogerako ni byakusaza singa bibadde byange nandibirese, lakinahu maalul muslimin, no maali y'Abasiraamu. Kubanga ssente ze yali awadde Hindu muwala wa Utuba muka Abi Sufyan yali azijja mu Baitul Maal. Amugamba ya ukhti, mwanyinaze ba ku muzannyo, eno maali y'Abasiraamu, maali y'Abasiraamu, senga zibadde zange nalizikuwadde. Kati Umar ibn al-Khattabi radiyallahu anhu n'abanga yamenya record mu mazima, n'amenya record mu security, n'amenya record mu kupanga office, n'amenya record mu dawa, n'amenya record. Umaru tiyayagalanga muntu yonna ajooga Busiraamu. Yagenda n'ayingira mu masjid nga basala tarawih. Njagadde okutegeeza nti n'abatuwuliriza, nabbi teyasayirako tarawih mu muzikiti. Obadde bakiwulirako? Nabbi tarawih mu muzikiti okusaala jamaa takikolangako. Yaliyo olwasooka n'asaala n'addayo ewaka. Enkeera abantu ne beeyoola nga babagambye nti nabbi alusaaziza esswala, nabbi asalidde esswala ebadde nnungi. Kati abantu ne bakabajja nabbi ajja abasaaze esswala, bamukuba ne batamulaba. Enkeera bamugamba nti ya Rasulallah, intadharnaaka wala munaraka, twakukuumye naye sitwakulabye, wabaddewa? Nabbi n'abaanukula n'abagamba lakad khashiitu natidde an tufrada alaykum, nti salaatu tarawihi Allah yandibadde agibalaalekako, wala mastata'tum, temandigisobodde. Nabbi n'atukwatibwa ekisa. Era nabbi yagenda okuvaawo nga tarawuya buli omu agisaala nga bw'ayagala. Aba agenze ku muzikiti agisaalira mu muzikiti naye ng'asaala yekka. Aba asigadde waka naye n'asaalira waka. Kati Umaru radiyallahu anhu lumu atambula n'otuuka mu muzikiti gwa nabbi, abantu bali mu kusaala tarawuya, oli asaalira wano, oli asaalira wali, oli asaalira wali, oli asaalira wano. Wano naye abantu babiri abamugoberera, wano naye abantu basatu abamugoberera. Nakati bwa musoke mubiveeko ebyo, mwena mubiveeko mangu mujja wano, n'abakuŋŋaanya bonna wamu. Alokagame Ubayy ibn Ka'b gensaza abantu abo tarawuya. Era Umaru ye yasooka okukuŋŋaanya abantu ku tarawuya emu, naye buli omu kagurupu kali kasaala kokka, omu asaala yekka n'agatta. Era bw'amala weewava ekigambo kigamba nti ni'matu bid'atu hadhihi, owaye eno bid'a naye nnungi. Eno bid'a naye nnungi. So abantu ne basala tarawih nga Umar ibn al-Khattabi yagasse. Nyina ekigambo kye saayogedde, Umaru bw'agenda e Baitul Maqdis bamuwa ekisumuluzo kya Qudus, yayogera ekigambo n'agamba nti nahnu qawmun
ffe tuli gurupu y'abantu. A'azzana Allahu bil islami, Allah yatuwa ekitiibwa naye ng'akituwa lwa busiraamu. Wama tabta ghayra al-izzata min ghayri al-islami adallana Allah. Naye bwe tunaanoonya obuyinza, bwe tunaanoonya amaanyi n'ebitiibwa nga tubinoonyeza ku kitali busiraamu, Allah agenda kutufuula abaawansi. Ekigambo kya Umaru ekyo kyakwatayo abantu n'essaawa eno history yakiwandiika. Busiraamu tulina amaanyi, tulina ekitiibwa, naye nga yakituwa Allah jalla jalaaluhu. Teri muntu yenna yali akituwadde. Abantu bangi bandibadde beegomba ekitiibwa ky'obusiraamu kiveewo, naye nannyini kyo eyakissaawo ayagala kyeyongere. Kati Omar ibn Khattabi tiyali musajja mwangu ng'omuntu yenna bw'asobola okusuubira nti oba oli awo. Yali musajja mugagga, yali musajja mugabi. Nabbi bamala okuwangula Khaybar, yagaba ettaka, Umaru n'afuna. Umaru bw'afuna ettaka yamala n'alisaddaaka, n'agamba ya Rasulallah, ettaka lyange lino lisaddaakedde abantu bonna abanaku abanajja oluvannyuma lwaffe, libeerewaawo nga likuma banaku. Ettaka lye Madiina, ettaka lye lyali Madiina, Khaybar gye liri. Kati baazimbawo ebizimbe gavumenti, naye nga yakola wakifu. Yakola wakifu. Wakifu kiba kizimbe oba kiba kintu ky'oba otaddewo nga kya busiraamu, tewali akkirizibwa kukitwala yadde okukigula, yadde okukitunda. Kati ettaka teritundwa, sente zivaamu ze ziyamba abatambuze, ziyamba abanaku okulya n'ebisigadde. Mu ttaka lya Umaru e Khaybar. Jjukira nti bwe baali bateekateeka abajaasi okugenda okulwana e Tabuk, yaleeta kimu kyakubiri eky'emmaali ye. Era Nabbi agenda okumubuuza nti ya Umaru, maadha tarakta li ahlika, abantu b'obalekedde kaki? N'amuddamu n'amugamba nti taraktuhum llaha wa rasulah, balekedde Allah n'omubaka. Yagamba nti taraktuhum nisfahu, mbalekedde kitundu, ekitundu ky'emmaali kye mbadde nakyo njawuluzaamu wakati, nimbalekera ekitundu, esigadde nengireeta. Kati omusajja oyo twenda gosobola kumwenkanya. Era omushiya akola nsobi okufuma omusajja oyo. Ye yasubya ali obukulembeze, ye yalimbalimba Abubakari n'anyaga obukulembeze. Omusajja oyo alinga embizzi, alinga embwa. Kati omuntu yenna bw'aba ayogera ebigambo ebyo ng'abyogerako Umaru, omuntu oyo aba alina ekikyamu ekibuliko. Era eyo etikadi eri mu baganda baffe abashiya abagamba nti yali asaanye okubeera omusigire wa Nabbi yali Ali ibn Abi Talib. Kati yenna eyayingira mu ntebe ya Ali n'abeera khalifa, oyo yanyaga entebe ya Ali ibn Abi Talib. Abashiya ne batandikira awo ne bagenda mu maaso. Naye ng'otatera kutegeeza nti ku mulembe gwa Umaru tewaliwo bantu bakola nosensi oyo. Tewali. Teriyo muntu yatandika nti yeekalakaase. Teriyo muntu yaganze mu busiraamu kambuveemu. Teri yadde akatono bwe kati. Abantu bonna baatambulira ku mugendo nga gumu. Era omusajja eyajja n'amutta yafiiriza ummeena ebintu bingi. Kubanga newankubadde nga Umaru yali musajja muzira, yali musajja mulwanyi, naye ekiso ekyamutta tekyamuttira ku front line. Yali asaaza abasiraamu. Asaaza abasiraamu ali mu maaso awo. Omussi n'ayitawo n'ekiso.
n'amufumita n'agwa era bw'agwa wansi awo tabajiwe n'ayitawo Abdullah ibn Umar n'amaliriza esswala naye teyafiirawo. Esswala bw'emala okuggwa balaka bamutwala ewaka okutandika okugezaako okumujjanjaba naye bwe yamala n'afa. Agamba naye inaalekawo eddaame munoonyanga anzise naye ne mumutta kubanga obusira. Njagala Rolex mpaayemu naawe mpaayemu. Tuli energy tukuletedde gas omulungi osika chipusi chapati mberenge oba oli wa hotel usange ekyengera opposite ku Lukadde ku Masaka Road. Essimu 0753955994 oba 0756331354. Save Tuli energy is your answer. Islamic Media. Islamic Media.